program behind the news tekuleka kyekimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike oli bwakubuuza nga nti nno that is America mulimu kigwekola nga Uganda tuli abalimi oguyingiza ensimbi omuddamu buzzi n'oba mwana ng'olimbi buuzo omuddamu nti kutunda na kuweesa na kutunda mmundo bakubuuza omulimu Uganda gwekola ogusinga okuyingiza ensimbi of course olina okuddamu n'ogamba nti omulimu ogwo gumayiddwa gwa bulimi amawanga nga China ego ekiyingiza ensimbi makolero bwebito ebiri mugana nga atuuliriza kitegeeza nti nno ebyo ne ebintu bwe mulekerawo okuba nti muyingiza oba mubigula ewaabwe kiriza obagaana baba bagenda kufa ekitegeeza nti nno singa America n'omuzungu abayina ekkolero ewuwe nga lya mmundu omulekerawo okulwana abatalina wagenda kufuna kyakulya oba mulina okulwana oba ajja okufuna amagezi gonna okuba nti mulwana kiva nti entalo zigenda maaso wano na wali zikiyongera nikyagenda maaso era babipulaninga muli wano Kongo ekibaddewo gavumenti badde egenda kumaamukako lwaki kubanga emabegakaawo gavumenti yenyini yavuddeyo negamba nti nno emaze okuba nti ekizuula nti ebyobugagga basima buli kaseera ke kaseera kampani z'amasimu zibenga zisasulako kuba balooya aba Kongo aba gavumenti bage balina obukakafu obulaga chain yonna supply chain eya minerals ze basima nga zigenda mu kampani mayiddwa ya Apple ekola zi iPhone ezo esimu ze mukwata zonna ezo zibeeramu ekyobugagga mugana nga atuuliriza zibeeramu kye minerals ezisimibwa mu nsi yonna ojja zisanga Kongo weziseesedde bwe ziti abasajja bazisima buli lunaku buli kaseera mugana nga atuuliriza kakati nno kyova nti buli kiisa yagala okuba nti avaayo ajjeyo omutwe bw'ati ojjayo ty omutwe mulina okuba mutaba tewali mirembe n'akamu ffe tuma ebyobugagga ntubitwala kakati ekyo kigenda mu maaso ogwo omusango nawe guli baloya batadde dde kibayita omusango guli mu kooti okulaba nti nno kampani z'amasimu zino zizzaayo oba zirekeraawo n'okuba zirekeraawo okusima ebyobugagga bino nga tezaddewo ssente ezimala eziyamba amawanga ago kiva nti entala abantu bejjira emmundu sayina esaidi oli agamba nti no gundi akuvuma nti mpe emmundu mwagaguluze omuganda sirina serega nti anja kuwola olijja mu buyinza olisasula mpola mpola kakati nno embeera bwetyo bweri bwetyo bwetambula gwe munnange nate atyayo ebadde mbyogera nga nyongeza ku luyimba olwo oluwa Kizito zaavuga olumanyiddwa nga Africa okitegedde kakati munnange atuuliriza nzikiriza nkubuuzeeko nkugambe wasiza otya ssebo wasiza otya nnyabo nate wekuba nti ozuukuse gwe ssebo ne nnyabo nate akaseera kano kennyini ng'olunaku mulumanyi mwalutegedde dda olunaku lwa mukaaga nga bulijjo abamu muba mugenda kufuna ku kyokulya ng'ekyokulya ekyo kiri special oba kyanjawulo kulya bulijjo mulya mugenda kulya ku nkoko enkoko zimugenda okuba nti mulya enkoko zino tugamba nti ennansi awe bali nnyo bali eddala muganda ng'oli ku mulamwa nnyo nnyini ddala ne bagamba muve ku bukoko buno bukiyo buwiiki emu eyokubiri enkoko n'egejja nebanga ssekkoko ng'ekigejjesezza ddagala eddagala ebyo baliyo kikuba teriggwamu gwe n'olya musajja tumukazi watu n'olya buli mukama katonda nateera na testi ne bongezi flavors ez'enjawulo enkoko efune testi obalaba tennakyukako kubanga tennakula ne bagikuba ebinzaali n'emyukeeti n'ojja bakusigiri ng'emyuse n'osobera amayuso ne gakuyiika n'oga bampe ekyo mugana ng'oli mu kulya butwa ekyo kiggamba bulijjo era weza okuba ng'okimanyi wammaye bali nnyo gwe taata maama kasitobera ng'ebyaddala mugende mulya ku greens mugenda okuba nti mulya mwe muzeesimbira webale nnyo bali eddala oli wakabi nnyo oba tozisimba nga woozigula omanyiiwo nga at least muganda wange tebalifuuyira kuba greens ekisooka eddala amateeka gaazo agasooka gwezifumba tezirina kujja nnyo chlorophll oli abeere ng'akyalimu obeere ng'ozirya oluusi zikyakawa bulungi nnyo ziri nga zikuyamba naye ensonga ki nti nowezibako eddagala kkiriza obagaana oba ojja kulya eddagala eryo ebbanga ttono ojja kuwulira ng'olwadde wayiseewo n'emyaka ng'eyali kuguza eddagala yagaggawala dda ali eyo naye oba yeefiira dda yaguza greens ezo wabula gwe alidde greens ezo
nobeera ng'oli mu kujjanjaba birwadde omira eddagala bakuteeka ku ddagala ABCD nga towona tomanyi lwaki ng'oli drug resistant tomanyi kwe kyava kumbe chemicals walyanga ezo ze zikoze munnange olunabe webale nnyo taata maama kasobera ng'okimanyi tindi ebyaddala ewaka olina okufumba ku mazzi amazzi ge tunywa gano drinking water nga mugafumbako noteekamu bino byagamba nti nina ssente mbukanywa amazzi simaya ge bamaze okunfumbira ani agafumbye mumugula chemical water gomuyita mineral water muganda wange alipoota neyekusomera wano okuva mu kitongole ekyebyensi yonna ekyebyebulamu nga watutaga bulungi nyo tina amazzi ago tegali seefu n'akamu n'akeddagala yani batukubiriza nti oba onywa amazzi mineral water gakendeeze oba tosobola gavaako amazzi agasinga obulamu mu nsi yonna ge mazzi ge weefumbidde wemba mulina ag'ensulo the better naye nkutegeeza butegeeza nti basajja batulimba bulijjo bw'amazzi bagajja sibagera mu nsulo siba ne bagasenayo ne bagatwala ne bagafumba ne bagassa mu ccupa ne bajja njeguza singi 5 ku 100 can you imagine ng'eccupa ya bbeeyi okusinga sente ze baguza amazzi ago naye n'ogula ng'opapa naye okugula amazzi siba ndi wakabi nnyo oli wakabi mu ngeri kimuganda ng'ogenda kufa bufi batugamba already mulimu particles ziri teziva namu bagateeka mu ccupa eyo zisigalamu bw'ozinywa zigala zikunyiga mpola ebbanga oliyitawo nga tukuziika kalasi nti yafudde ki kansa yafudde ki mutima yafudde ki bintu byekyanzi kumbe chemical ziri muli hard metals teziggwamu mazzi ne mu ccupa abasajja kibaka bakoda bajja mazzi gennyini gemufuuka weesa aga taapu bagasa mu gupipa ne basamu agaweke agadagala kati gwe noveeri nojja n'opapa nojja kyova abateeka ku ccupa ez'amazzi kuliko chemical composition kitegeeza ki basamu chemicals ezo kiva bagamba etteeka libagamba olina okulaga chemical kika kizoteeka mu mazzi omwo ne bakulimba ne bassaako mbu sima oteekamu sima percentage bweti tuukako gye bagakolera ojja okukakasa wojja okukakasa kampani yalekawo empaawo ng'ekola amazzi entuukawo nga bakolera muganda nga amazzi nga n'abagateeka mu bicupa gye bateeka mu bicupa biki bwe bityo nga wennyamiza good enough company yo amazzi bagawera galikawo empaawo twakola omulimu ne bagawera naye tetugaa nti gonna bagawere ne tubagamba mmwe kati abaganywa oli muntu waka oli musajja oli mukazi olina amaka bulungi nnyo olina obusobozi olina gaasi olina essigiri olina ekyoto kale osobola okufumba amazzi ag'okunywa naye ne bakulaba ng'ogenze mu supermarket buli weekend ng'ogula ogundi ogunene ogwa mineral water mukutewaka ng'ogenda okunywa ewaka abaana balwala nga tomanyi lwaki balwala kumbe mmwe mubalwaza mwe bazadde mwe mutemula abaana bammwe ng'ensi eraba ofumba ogula otya amazzi ag'okunywa ewaka ng'osobola okugafumba n'obuntu obutono tulime okukola bannange nedda semedda nnyabo ke kaseera muzuukuke mubere nga muva ku butwa mbere ng'ate munange obulamu buzzaawo bulungi nnyo nnyini ddala amaye balinyo gwe munange azuukuse ng'omanyi ti nno obutwa obwo bujja mu mubiri gyaffe tubulya tubunywa tutamala nabwo ne bukendezeeko ng'olya ku bintu munange ebikaayirira lya ku greens ezo lya ku butula bukatunkuma nnyo ku kigaji ebintu ebityo muneekola ku dduyiro bw'onobikola kizo bagaana ensi ejja kubanga esooka nga etuwoomera bulungi nnyo nnyini ddala nga tukyagirimu genti abasajja batupulaningira tuli bangi ekisooka tuli fatayiro tuzaala nnyo kibalumira ddala olina janagaali gundi alina ettaka wano liikanya nagamba kijja kitya oli mubbi oli muyaga bintu ebibalumira ddala kyovulaba nti bayiya buli ngeri yonna erina okuba nti bakendeeza ku bungi bw'abantu kale abantu bagakyagenda mu maaso okuba nti gakyagira abantu mu bitundu ebyenjawulo nagambako operation mayiddwanga operation deep freeze eyo gye bakola abamagye eri mu Antarctica eri mu muzira ne bagenda ne bageesa ebyokulwanyisa ne bateeka bomu wansi eri mu muzira n'abwatuka bwatuka ice abadde akutte n'afuuka amazzi ne ganja ne gagenda mu nnyanja ez'enjawulo enkuba n'etonya ey'enjawulo operation deep freeze bagikolera ddala era kale bakyagikola paka mwezi ogw'omukaaga akati amwewuunya lwaki enkuba mpitirivu nnyo matama bayitirivu nnyo amataba lwaki ennyanja zijjula nnyo nkubiddeko ekimukolo ekigenda mu maaso kwa gikolebwa muganda nga tuliza nga bulijjo maze okwanirizaako nenkubuuzaako eno program eyiddwanga ekiri emabega amawulire
nga bulijjo omulangira Kalema gegange. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Si Africa tewali ayamba muganda wange atuuliriza. Yes, batugamba okay Bokaka Franklin basebera njobolo muzikize mbategeeze nate muzikize bategeeze nti olunaku lwaleero ziri 25 mwezi gwa kutaano olunaku lwaleero tuba tujaguza olunaku mu nsi yonna mu Africa wano olumayiddwa nga Africa Liberation Day olunaku olwo abakungu betugamba nti nno abali ba presidency bali nga 3 bali 8 nenga batuke bali nga 3 bestula oluvanyuma kwa nti no balabye nti n'abazungu bali banyunyuse semazinga Africa eno bubi nnyo kakati mu 63 naga ekimala nga bakulembeddwamu that is Osajefo Kwame Nkrumah yali president soko kwa president gwange maidwanga elia Ghana mune baistula ne bagenda mu kibuga Addis Ababa ekya Ethiopia ewali that is his ewali emperor Haile Selassie kati muno that is his majesty mukutuuka yeyo ne batuula mu lukiiko olwasookera ddala olumayiddwa nga Organization of African Unity ng'ekigendererwa kulwanirira kibayita obwenkanya kulwanya kibayita obwetwaze kulwanya kibayita munange okuba kibayita liberation. Africa esokuba liberated okuva mikono gy'abaluzungu bali abali bajonyunyunta kati batuyita ba forefathers abakitandika lunaku olwo leero nga 25 mwezi gwali gwa kutaano omwaka 1963 okitegedde akati nno yanze emikono gigenda kubeera kololo olunaku lwaleero wali ekololo so ba president batu batuulawo ne bagaa nti ekimala muganda wange so bagaa tujja dukuzanga buli mwaka yalubeerawo okujjukira ebyo muna ebizibu ebyaliwo era tuseewa okulaba tuno tubirwanyisa okulaba nti nno ensi ey'omwana w'omuddugavu egenda mu maaso nga twali munanga agitaataaganya. Okay, ekiri emabega mawulire program betandise muganda nga atuuliriza mu kaseera kano kenyini saa kulwawo nakamu nakeddagala yatandike nate agamu kwaga mawulire ageze mu maaso kwandi gabayirawo mu mbeera bwebiti wulira kakati tulina kye yita abagagga mu nsi muno Katonda yakola ensi eno yagitonda n'agituwa n'agitukwasa n'emikono ebiri naga nti yiyo n'agituwa tugifuge tugiwoomerwe tugirye tugiwoomerwe. Muganda wange bamala okugitukwasa bwati bapa omwana w'omuntu olw'omululu gwe n'atandika okuba nti yagala okunyakula ebyabanne sina kindi ne biggwa ebyabanne n'atandika okuba nti yagala atanyakula ebya Katonda yennyini nagamba yo why lwaki nzikiriza Katonda okuntoolerako nga nze kennyini nsobola okuba nti neekolera ebintu ebyo. Omwana omuntu yatandika okuba nga ayeekera Katonda n'afuna bajjabe akati nabajja baabo betwogerako abamu basajja bakazi bakulu nnyo nnyini ddala abatwala ensi bwe tuwangalyawo balowoozayo batyo nga batulowooleza ne bagamba nti what God can do man can do. Katonda kyasobola okuba nti akola n'omusajja asobola okuba nti akikola. Kakati nno bino binyogerako naga nno batandika okuba nti bayingira laboratories ez'enjawulo nanga okuba nti bayiiya okuweesa ebintu eby'enjawulo ng'ovudde kuweesa obulwadde ne baweesa eddagala ne baweesa buli kimu baleka n'okuweesa emmere ne batuuka okuweesa emmere nga gye tuyita genetically modified organisms GMOs emmere eyo enkolerere gye muliisa abaana bammwe ne bagejja ne bakola ki ne bafuna ebirwadde abaana abato nga mwana muto n'afuna sukaali ebirwadde ebyo emmere eyo gye bakolerera gye mugula kati abamu muzze abaana ku masomero olunaku lwaleero n'enkya muwa packingidde kati bijuyisi ebikolerere omwana nagaa n'abinywa ku ssomero akoma omulwadde tomanyi kikyamulwaza mbooza yalwalira ku ssomero kumbe guwa mulwaza ng'omusibirira bijuyisi ebitali makulu n'akamu n'akeddagala bwekuba basaamu chemicals mbuzi biwangaaze gunoobimuwa omwana chemical eyo gye bamuwa n'emubiri ejja kuwangaalamu bwewangaalamu kyekiddako ayabas munange batwogerako abasajja bano abagagga abinyonkono ba elites beewaayo ne bagamba nti balina okuba nga batakinga over ensi eno obuyinza bwa Katonda beri nga bwabwe ng'omuntu asinza Katonda n'omweyanza obeera tukyamusinza wabula ng'osinza bo era nga weeyanza bo bitwogerako bano munnaffe atuliza omu ku bo abasinga obugagga nagano lisiti ya lukalala balinga 10 balukalala abo bonna n'abasinga obugagga mu nsi yonna bonna bobeekebejja bonna bali wamu mu kye tuyita ekibinya kino kyennyini ekyaba elites ng'omulimu gwabwe omukulu ennyo kufuga nsi eno kugijja mikono gya Katonda ebeere mikono gyabwe basalawo ddi lw'onoofa ddi onoobeera ng'oli mulamu balina kusalawo ddi lw'onossa kibaagala ekyo kyabalemye
bagenze basoma bakola kibayita abantu batandikira mu byuma Saibongo Terminator twabazi robots kaze baliko n'abantu baba cloninga befaranyiza ekifaananyi kya Katonda kyennyini nga bwatonda omuntu mugana nga atuliriza nga tuvudde kwene baga nti omuntu ono Katonda yamutonda namuse bayita obwongo brain obwongo obwo ne busanukula ne babusoma nti omuntu alowooza atya abamu ne bateekateeka engeri yonna ey'okuggyako information obubaka amagezi g'olina kikyotegeera kikyomanyi okula otya oli otya olya mmere ki ossa otya webaka ebbanga ki okola mulimu ki olina sente mmeka omusayi gwo kika ki information ekwatako nga bagyetaaga basooka okupulaningira si census temukigate mu census nedda ekiriba kyalulala naye ekyo kinyogerako olumala okufuna data wo yenna information yonna oluusi bateeka ne mu masomero ne bakuteekamu byebaagala bamaze okuggyako information oluusi ne balaba nno tekibamalidde ne bagamba wano kye bakola ku ssemazinga Africa ne mu nsi endala zonna basangayo big brother abasajja n'abakazi abakulu abalina amagezi abategeera abalina n'abaana ne babanona mu nsi ez'enjawulo mune musindikayo best ne batala mu kiyumba ne bateeka mu nnyumba nga nsibe ne baba buli kimu kye beetaaga ne bateekako kamera omuntu yeyisa atya nga basoma kye bayita behavior change omuntu yeyisa atya omuntu ali atya omuntu agenda atya emmanju can you imagine omuntu ategeera noteeka kamera mu toilet kino noteeka toilet noteeka kamera mu kiyigo nga nensi ekiraba ng'olaba abantu kye bakola ng'olaba abantu bebebaka ng'olaba abantu bebalya abantu bebebaka abantu bebazannya abantu bebakola ki ng'oba monitoringa kyoyise big brother mubatirira big brother house ensinzi abantu bayimu babasinga babakiikirire yo kamera ziri codinga buli kimu eddoboozi ekifaananyi engeri gy'ossaamu engeri gy'olya empisa zo oyomba ddi osanyuka ddi nebakuwa omwenge n'onywa bw'onywa otamira otya juyisa omunyokola otya ne babakuwa eddagala basaba kukebera tolina bulwadde bonna bonna basaba kukebera tonayingirayo tolina bulwadde bonna bonna ne bakuteeka wali ne bakulikodinga oyo yenina data muganda bagenze bamu data yenna oyo information bagikuumayo ne bagamba tunakola tutya okugavaninga oba okufuga omuntu ono kati information eyo kasaba gikuŋŋaanya walumwasinga simaya gaitano simaya denzo simaya biki Uganda enseno bane kwe tuli abasajja already baga big brother is watching ayina eriso lingale tuyita all seeing eye of Osiris liri wali kulaba bulungi nnyo nembera ku TV ne mulaba 24/7 ngebeerako beyambudde bedigombye ku TV ensi elaba bo bali codinga wali kati information data oyo bamukwata ne bamutwala ne bamutya mu computer ne analyzinga naga ati abantu bejini baloze bati bati waliwo bakiikiridde akati uya kibakola okwoke basinziira ne bakola ebyuma nga byefaananyiza obwongo bw'omuntu ne bagandi kale Katonda yakuteekamu kibeta common sense olowooza naga nti say time kati bakulowooleze kibayita artificial intelligence muganda nga tuliriza omugaga Elon Musk gavule n'agamba nti no bino bakoze artificial intelligence uliriza sijja ebirango bino nenkomawo ne tutambula lumu ng'ensi etambula butambuzi Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike muganda ng'atuliriza gwaliko Impact FM radio basamanja program ekirime gwa mawulire Behind the News okay akati mbadde ndi mukutegeeza munafa tuze tuwumuliddemukko wali ne gamba nti nno abasajja bana bagaga binyonkondo osookedde Elon Musk ono bwe twogerako ng'egera nti abagaga kye baakola kyali kimu kyokka bakwandi bafuna okontolinga ensi eno n'abantu baamu bakikola batya information bagifunye yonna bagitadde wali akati abagaga kye bakola oba kye baakola nga bano kati gwenyogerako kati Elon Musk ayina kampani ez'enjawulo zonna nga zonna of course zefaanana muki motive oba ekigendererwa kyekimu ayina kampani emaiddwa nga that is Neuralink ayina kampani ye Neuralink ekola chips zibateeka mu mitwe gy'abantu brain chips basooka muteekamu oyo esooka kati wokubiri bakiza okuteekamu chip mu musajja owokubiri
bamontalinga instructions nga biragiro olowooza ino ekyekola wali kakati alina kampani endala emeddwa nga Starlink yakwanika mu bwengula satellites ez'enjawulo bino etukola oba zino zetuyigamba brain implants chips ezo bazikontrolinga bakozesa amasanyalaze ne internet ninga sibya wano kubanga ebyawano mwekyanga luli nga covid ayitiridde ne mutema oba abantu ne balumba emirongooti gya amasimu emirongooti gya internet bagisuula egimu ne bagyocha aye kye bakola bawanika satellites mu bwengula ezigenda okuba zibaweereza amasanyalaze wamu ne connectivity oba internet akati yo company bagiyita Starlink esindikayo ebizungizi ebyo byozungirizi nebiteekako satellites mu bwengula. Company endala emeddwa nga Tesla. Eyo Tesla yo inkozi ya bintu by'amasanyalaze bagamba nti nensi gye tugenda omwana w'omuntu anaanza okuba ntakyawulira tawulira mu butawulira muli bangi ekisooka muganya okufa endwadde ziganya okubatta entalo zisiganya okubatta buli kaseera bantu betta naye ate bazaala buzaazi kino kiruma abasajja abo bakoze obulwadde bwonna virus ezino bazimanufacturings nefuna zi patent obwannanyini nekola vaccine obadde buganya okubatta mufa nete muggwawo mufa ate mweyongera bweyongezi naye ate bagamba nti nno betaga okukendeza population at least ekitono ennyo battako billions nga 5 zibenga nfu naye nga ate ezisinga obungi zino zali z'Abafirika mwabalina kye bayita dominant gene kubanga mwe muzaala buli kimu muli bazibu ba controllinga muli bazibu bakutta kakati akaseera katuuse nti mujja kufa mpola mpola bayise mu mmere bayise mu ki naga tulina bali placinga n'ebyuma kati kibeta artificial intelligence ne bakyeta ne muki ne mu mmotoka nti emmotoka kali bazikola obudde buno ne bagiteekamu AI artificial intelligence enebenga katukyerowoleza gwe kye nagamba nti obanga olina emmere ewuwo nga weerimira nga ogenda nekungula emmere n'olya kyolina okukola kiri kimu kyokka kwebaza Katonda mibina kumuwa kiweebwayo ne weebaza kikyakoledde kuba atonyesa enkuba n'ayasa omusana enkuba nemeza ebimera enkuba n'ebyengeza n'olya n'ebikuza n'omwebaza bano bagamba nena kijja kukola ekyo byonna tujja bikola ffe mu laboratory yaffe naye nga tulina ennamba y'abantu ab'ekigero ebyokuba tutama nabo akati bagamba bagatuyingira mu bwongo okuba tuganya okuva Katonda tuganya okubategeera kabatandiko tugitegeerera batuyingire mu bwongo ne batukoya kye bayita AI artificial intelligence entegeera eyaabwe y'omwana w'omuntu bw'otuula wali kati n'otuula mu motoka n'ogigamba nti ngenda Kampala neyesimbula emmotoka n'egenda bw'eraba ginewayo n'esiba muganda wange wuliriza kampani ekola emmotoka ezo emeddwa nga Tesla yamasanyalaze emmotoka etambula nga ekozesa artificial intelligence computer eri computerized buli kimu bakommunicatinga no mu bwengula eriko cameras eriko sensors nti bwetambula tosobola kubange kutosobola kutomera emanya nti waliwo omuntu n'esiba ndi waba asala omanya nti wano ekkoona n'eweta akati wuliriza ekyazzeewo omusajja Elon Musk yagambye nti nno artificial intelligence will take all our jobs and that's not necessarily a bad thing. Nti AI artificial intelligence gatwala emirimu gyaffe gyonna ate ekyo si kibi ku bo osegere era naga probably none of us will have a job yali ku conference olunaku olw'eggulo n'olunaku olwokuna nga ali ku webcam nga ali ku via ali ku bamutayo kamera nga yogera mu lukuŋŋaana olugenda olumayiddwa nga Vivatech olw'ekuba 2024 olugenda mu maaso mu kibuga ekibayiddwa nga Paris ekya Bufalansa. So yagambye nti nno ebiseera by'omu maaso mujja kubanga temwetaaga kuba na mirimu okitegere muli muzaala mukola ki babagamba nti kati kaseera ogenda kuzaala nga basazeewo okuba nti ozaala babawadde empeke muganya okuzi muzimire embuto zongera kugejja bagaye mujjemu abaana tembajjamu bagaana abaana bagaaniramu babakwedde buli kimu aba mukyazaala buzaazi noza abaana babiri n'alumwa nnyo likozadde abaana babiri kakati kye bakoze kyekyo bagenda kuyiiya bakwedde artificial intelligence obwongo babuwoze nga lwokyeyiiza bwe bakuyiiza buli kimu
omusajja lwakyogedde ekyo yalabyenga munnange yaga nno kiina tabu n'akamu n'akeddagala era yagambye nti no if you want to do a job that is kinda like a hobby you can do a job nikati emirimu yotuuka ekiseera mu maaso eyo nga gwe ayagala okukola omulimu ogabugambye bankole kugulu bankole guno nga tegukyaliwo ekyokulabirako kanti olwa ekyokulabikati abakola nga ku petrol stations abasitulira amafuta ogenda n'emmotoka yo no parkinga oli n'avaayo najja n'agamba oyogamba osaga sente mmeka n'omugamba n'akwata olupiira n'anyigamu wali namba n'alekako olukoba n'onywa amafuta n'omusasula n'addayo ogwo omulimu gwakwata gukyaliwo kubanga ojja kuba otuuka n'emmotoka yo olina kaadi oba eriiso lyo ng'otatuziba oti mu kyuma amafuta n'ogogera g'oyagala ekyuma ne kikuteeramu n'oteeka amafuta g'oyagala oba gennyini n'ovaayo n'osaba amafuta gennyini ne weeteeka amafuta n'otamba n'ogenda bwe bwali bikolebwa ewalala kali balese artificial intelligence abaana bakola mu restaurants abatunda emmere babigezaako mu biseera biri ebya covid-19 naga nti covid-19 lwaki yajja nebigamba ebimu ku ebyo byetulaba kati obudde buno ensi ezo okubeerawo etya nga tekugamba temuli ku mirimu gyammwe temukola robots nazo zikola kati babigezezzaako zisaavinga abantu emmere ejja wooli ng'eyogera naga AI bagisaamu tekinologiya ayogera kubanga bamukuŋŋaanya dda era mujeko mulina abataddamu emujjamu ayokiriza obagaana yafuna endagamuntu eziri digito kakati robot nenye nekubuuza ogera kuli akissebo ng'esika n'esimayiringa n'ogibuulira negenda nefuna order yo n'abafumba mu kigundi eringa bazi robots bakwa order nje n'olya anne emmere ejja kuba ndekyalimibwa mu nnimiro emmere ejja kuba ng'eggyibwa mu gundi bagikola bennyini akati nno ejja nekuba ndeeta order n'ogiwa akati emmere ziriwe ziwe zitambula kali kuba ekyo kigenda okuba nkibeera akati lwakibiro mbigamba emmotoka zennyini ze bakola naga zekuba zitutte emirimu gy'abantu wulira a Tesla owner says his car's self-driving technology failed to detect a moving train ahead of a crash. Emmotoka enebeerako kamera nga buli kimu ekirabwa munnaye wala akasabi kali katambula ku mikutu mitimbagano ng'emmotoka yeevuga negenda training eteme train edduka emmotoka negaana okusiba emmotoka kati ono n'agivaako naga nti kanve ku bino nadda ku steering ebadde emmotoka yeevuga yokka yali muneeku kwogera n'abantu be emmotoka egenda gy'ajama etino genda n'agiteeka mu kibayita full safe driving mode neyevuga yokka naye obatuuka ku train yaganye okulaba nti maaso ne train nagane nga train ebadde ekuba eŋŋombe nga yonna eriko n'obutaala bwaka era omusajja munnange neekanga nakwata steering n'agikyusa n'atomera bino ebikolebeera ebbali ebya train emmotoka n'ekyankana na sayidi eyamukono ogwa right lwakuba ekyayambe teyafudde omusajja ono bamuyita Craig Doty owokubiri Craig Doty ono gwe twogerako yagambye nti nno kati obudde buno yagadde n'okuwabira kampani eno ya Tesla ne tekinologiya waayo gwe bagamba gwerimba nti eddala kati ensi bagirina mu 5 osobola okuba nti otudde erimu kana yeevuga naye nga neekona buli kimu nga nokyokona na kimu n'akeddagala era yagambye nti nno I was the only one in the car era zinafunye accident ne nabadde ndowooza nti nno tekinologiya gwe batugamba ono owa Tesla ndasobola okutukolera buli kimu n'atulowooleza n'atuvuga bulungi nnyo nemba nga sina kantu konna konna ke natuuseeko naye nange neekanze nga ndaba ngenda kufa nzigwawo ng'emmotoka egenda kunzita mugana wange katonda nkwadde nti omukopa waliwo okoma ate wuyo adde afudde kanzije program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike abaagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde oliko Impact FM radio Lwasa Mayinja program ekiri emabega w'amawulire mwebale nnyo mwena batuwuliriza ogamba otya mama kamyu mukyala asaba ne mwami asaba mujje baliko bannange wena kuliisa bantu ku kye bayita white meat omanyi tubagamba bantu bulijjo nti no red meat ya bulabe nga bw'okiwulira naye tebawulira ebbanga lyemala ennyama eyo lyemala mu mubiri gwo kikola kinene nnyo ku bulwadde bwogenda okuba nti olwala so tubagamba bulijjo mulye ku white meat eyo nadde ennyama ya kamyu ekyewuunyisa nti no oli amala kulwala n'agenda mu ddwaliro omugamba va ku nnyama wabula ennyama gy'oba olya yokayoka lya nnyama ya kamyu
katolinda kulwala muganda ntandika okuliya ku nnyama ya kamyu kubanga nnyama ya makulu nnyo yekolera ddala tegenda kukulwaza mugana okukola ddwiro kisuka eddala kiwali mwendwe ate ennyama eri egenda okuba nti ebalwaza kino muve nammwe kubyemule ku nnyama ya kamyu amma tuze gye tuli kanzeko gye muli eyo tubenga tuweyamuko nammwe ku nooti 7 nooti 5 9 oba nooti 7 mukaga nooti mukaga 7 nooti 2 tubenga tuwogeramuko mu mbira bwetyo message sozinga ku message yange ku nooti 7 mukaga nooti 4 9 omulangira thanks a lot for alerting the people. Did you see akatambi akalaga a Chinese meal with rice and beef you can cook using chemical reactions? Alinama tu awulire. Thanks Prince. Pastor Bob Gadi watu yagambye. Akatambi akalaga abachina afumba alinga tebetaga muliro tega chi by chemical reaction. Science jatutwala ogenda kuwulira. But anyway, mbali ncha kutegeeza munafu atuiza tine siwe chiwetamne siwe chibweri abasajja benyini balazo okuba nti abakola business kubafalinga bana nkogamba nti ne jukira nagamba nga bali abakola abateeka omutima webakola omutima gw'embizi n'ensigo nabeteeka mu bantu webafudde ne bagate genda kulekera awo bo bakyakolera ddala okuba nti munange ekigenero kyabwe kituukirira batike ngove enseno ebirenge eri mu ttano zeeyo bati ukitegede Impact FM. Era mulangira nkulamusiza. Nange bwetyo sebo. Ensonga zonna zirambise bulungi. Naye ekyebuzibwa Abafirika tugenda kukola kutya. Kubanga wali obweraliikirivu obw'ekika ekyawaggulu. Yes. We wali baagala kukolera tutu control okutujjako okukwata ssente n'emmere kubanga tulina enkolere. Emmere enkolerere eyabwe bw'emala okulya bweyaffe kitegeeza enjala ng'ensanafu oba ng'ebiyenzi. Ensonga ezo ebbiri abakulembeze ba Afirika waliwo abalowooza nga ggwe oba obalaba bulabi ebigenda maaso tebafaayo kaligweramu eyo. Ekirala mwana mulangira nga management ya Impact omufubye okukola kimuli tapoza okukola naye abantu baffe abaddugavu oba batuginga waza nnyo omuntu omunnyonnyola ekintu n'obuzibu obuli mu kintu ng'agamba tugenze ku mulembe oguddako ate baana mulangi abakulu abo buli kintu kye bakola batulowoozesa nti bakoze makula nga bo balina ebigendererwa byabwe munda okugeza mulangira omuntu omujja ayinza okukyala ewo nga gwemanyi mubbi n'ogamba abaana buli lwalinnya akagere mumulabirire kati ye bw'aba talowooza agamba yenze wa mulangira omusajja mpadde kira oli simulabanga kati abaddugavu tulina endowooza omuntu omusanga ng'akwekwemuka ng'ali ku ssimu ali yekka nga bagezaako okuteekamu ekitima nti omuntu asobola okubeera yekka nga tafungiddwa bulamu ne bubeera awo nobanga ensolo ng'embuyo osanga oti omuntu ali ku ssimu yekka ng'akwekwemuka enseko za dakiika abaddugavu abalimba bigamba abalowoozesa nti abakoledde makula obulira abantu ab'amakulu batendereza tugenze kumule naye tuweebuuza lwaki bakoledde ekintu ekikulaga nti obulamu bwo osobola okubeera wekka nga katonda adamu teyamutonda yekka ntuddeko nabala boogere. Webale nnyo bali eddala bwana webale nnyo ozukizza abalowera ku TikTok naseka yekka wait a minute kino ekintu for example kimulaba kati mu 1776 mu plani y'abasajja ba Illuminati bagamba nti nno balina okusooka okwawulayawula batya balina okutta families zitukeepinga zitukuma tuli wamu kati nga muli wamu kiriri musula mwenna mulya mwenna mukola ki ne bakuyetinga balina okuyetinga embeera buli omu abeere ng'ali sekinoomu bakuyingire mu bwongo basooka kuba bakola ki woyawudde ku balala. Teknolojia ekimu ku ekyo ekyakola ki ekyateekebwa ku mwanjo teknolojia ne betting niyateeka ku mwanjo nti omuntu tajja kulondoola bituwogera ng'owedde yasibya akapula alowooza ssente aso nebagikuba beene wangula kyalowooza kyokka byateekebwa muganda wange 1776 kino eyo pulani bwetyo bwe yali kati abantu beera ku ssimu ebyadde nga bw'oyogedde n'aseka yekka that isolation gye baagala erina okubeerawo bwetyo that's digital gyegwera okuba tugenda eyo
Tewetaga muntu ina mulala, wetaga simu yo nga kiwedde. Kiva nti nno amaka gononese because of that. Ekyali kye plani yeyo. Ogenda kuva Katonda, muve ku maka, bagonone, bakwate weka, obirenga tukyende kiwetaga kyo wetaga ki? Wetaga teknologiya okubeerawo ku nsi kuno. Kibago kwandi batutwalamu ekyo. Kyogere kiri abakoleze bakola kya Afrika. Ne President Museveni nga ali mukubiza abantu kuba nti balima eri ekisozi. Ekikulu nnyo ekyo. Abantu okuba nti balima nga bakyalima. Kubanga oba oyina emmere kibago kizibu nnyo okuba nti bakontrolinga. Alisto ene ekyokulya. Ekya ssente kyo mugana wange ekyo tuyinga kati abakita. Kubanga gye tugenda mu digital era. Tokyalina ssente bakontrolinga ku simu wali digital. Tojja kukola kino okujjako ng'okoze kino. Bw'onogaana nga sente bazikwata. Kubanga ez'okungalo bazigyewo. Bagamba njama, bakola wadde baga nti njama. Ekyo gavumenti ezikigula ate bateekamu ssente. Tujja kubyogerako mu maaso eyo World Economic Forum. Nja kubangi kubuulira. Wangi? Kayitale Francis Masaka wano ku kijjukizo kya Kaloli Lwanga. Nseso kuwulira sebo. Naye ekitegeeza ffe twafuuka bizanyisa by'abaana nti ffe amasimu gaafuuka byakuzanyisa. So kikwata n'okizanyisa awo omwana ng'asirika. Naye kyensuubira nti abakulembeze baffe kiringa nga bw'olaba bwe bakwata omubbi bw'ajja waka. Omukulembeze taata n'agamba abaana nti mukulembeze mukuza kitegeera nti ababbi bazibba nabba ne bagenda nga talina kyategedde. Sebo oluvannyuma n'agamba nti bannaye baatugye bagenze naye ng'ekituufu bye bakoze babirabe. Be bakulembeze baffe Abafrika neyanza nnyo Sebo. Kayitale Francis. Webali nnyo webali ddala bwana Francis batwabire nnyo ab'e Masaka bage tubagala nnyo. Onagambye nti nno okay Mr. Kalema, I'm Zaki Emma from Kamuge in Parisa. Tell me, is red eyes also a man-made disease because many people are suffering from it? Red eyes gajja because embeera asobudde bukuwa bodako kuba ne buvaamu kye bayita moisture nga omusana mungi kijja okuleeta red eyes ezo. Yeah, that's not man-made. Tikigira obuba bujjama bw'abantu mulina okuba mukola kikuba butambuze butyo naye nga kijja nnyo mu biseera biri kubanga jjukira batona tulina mucus mu gundi mbiri gyaffe oluzizi olwo lukola kyo luseerera olinga eminyira mu miti mu migundi gyaffe that is kasalugwa mubiri gwo oba ogenda kulwala. So ne tulina amaziga tulina ki mu maaso muli obudde bubanga bwagundi nnyo nga omusana mungi nnyo bwe mulingi nnyo kijja ekyo ekyo va red eyes abeerawo nnyo mu biseera by'emisana ekyo. So obulwadde bwo obeerawo naye musobo bwewala era tyoyo ati bulina ddagala okujjako nga wakumye nga oli muyonjo. Impact yala wangi munange nana mulangira isimu ensonga eno tugiguse bulungi. Baddugavu baga nti weebuuze omuzungu okusinziira ku bintu byakolanga okuva mwana mu buto bwe weebuuza wotudde mu ntebe eyo ku buliri ogalamidde oli kacaayi akulekerawo kadde ki? Kubanga omwana oluzaalibwa emyaka 3 alina okukeera ku ssomero ssaawa 12. Bw'aba ava ku ssomero bamuwa waaka n'enkya bw'atyo oluvannyuma lw'emyezi 2.5 ebibuuzo bijja abeera waredi olifuna gy'akaseera akalowooza oluvaawo enzikiriza ezimu kye baleeta twali mu kwawula empisa z'abantu abaleeta enzikiriza n'ebya Katonda ab'emikisinga. Enzikiriza ezimu okusoma erinnya myaka 2 okusibwako emikono myaka 2 olugira bwe tuti omwana ali mu firimu olugira bwe tuti tubeera ku mipiira gyabwe. Mwebuuza abaddugavu ffe kaseera ki bazungu ke batulekerako balina enjawulo kino omufeera akubira essimu tova ku ssimu okwebuuza mulangira omugezi gwe twakikolako beera ku ssimu okutuusa ng'okoze ekyo tukugamba. Mwebuuze baddugavu bannange abazungu batulekerako okyo omwana bamutandika okuva ku myaka 3 okutuusa bamutuusiriza ku evo ya Gaitano. Ebale nnyo ebalize ddala wakubandulwa ku Gaitano ali big brother is watching stupidity of his order nanywegera muntu kumpewo ng'enseeraba ne bakuba endu ne bakuba engalo gye batuwagala mugalo gye batuwagala eyo yesi gye tutambuliramu egye tulimu naye weebuuza ekibuuzo kimu ggwe atandika newe waka woolyawo nti omwana omuliisa ki ofumba amazzi ewaka wamma helo Lwaki tajjewe? Ye nnyabo tasokuwulira nnyabo
Kalisibo. MP2B nakawawe. Inyabo. Kati mulangira nina mukwano gwange. Je yaze nambulira ku app ke bayita Pi. Ka app. Nenga nako kalinga cryptocurrency. Aina obuwumbi. Kinana mukamu ku simu. Nenga tasobola kuba accessinga. Njoku mukuteka yo sente, nga sente zoyongerako. Kati ze aina obuwumbi kinana mukamu. Kakati waliwo ne sente. Kati yandagane ku bifaananyi ng'abe Tanzania batandika okuzikozesa. Baziyita yen, yes. Era nga gamba nti yen yagenda controlling the currency gyetugenda okukozesa mu nsi yonna. Mbadde nsaba kufuna ku highlightingako. Okay, webali nyibali eddala. Ate gyofuna yo kyetuyita gundi. Yem ye digital, that is a digital currency already. Digital currency yem. Sente is a digital. Nga cryptocurrency. Actually it's a cryptocurrency. Nenga bwe nabagamba bannange ebyaddala simayina kumanya. Nti tujafuna program tujja mu tubikoleko ebyo tulabe. Yem. Abantu bafuna sente kati nga omunafu oyo wegamenti. Abeera sente ku mutimbagano tosobola kujjayo sente zikozesa. You know, okitegera. But otaddemu ezizo kati enchebukeera nga bakoze eki? Enchebukeera ne basimula sente just asimula busimu zine computer pa zone zivaako ku simu yo zonna. Zobadde saving otunze tako tunze nyumba bikoze bitya boina sente ku account yo. Zonna lukeerinja ne bazijjako na chest computer mbapa. Kubanga tetwina regulatory mechanism wane waffe. Okitegedde? Ekyo wana radio ono zijja zikola programs wano. Abamu ne bakuba essimu ngamba biki bikimbu wakyo oyogera biki nimegana nedda. Ezo Ponzi schemes nabagamba. Ekitongole ekivunanyizibwa mu kulondola sente ezo kiba kiyita Financial Intelligence Authority. Okitegedde? Ne tebalina bwennyini badi meetinga tebasobola kulondola sente ezo za ku mitimbagano. Bajja kubba bakumalewo ng'aya basigenze. Kati ezo ziyemu digital, that's a digital, it's a cryptocurrency. Nga bwegamba bulijjo one coin, bitcoin, because ebitya mwebabbira abantu bulijjo nebya networking ebyo oli ku simu ogula shares n'ofuna n'ogaggawala oba n'akawumbi tusa kajjayo naye ng'okalina ku simu okalabako muwoti tusa kajjayo ne bakufera n'otunda buli kimu bakola ebifaananyi nti oluusi batwala n'abantu ebweru ogeze kuwummulako naye okuyisa ebifaananyi ne bakulaga erikota ziri wano n'oyingira naga yingiza omuntu omulala naye nayingira wemuwera nga badduka wano Uganda babbya abantu edobozi ndina ne bakazi abayambulya speaker babuga gwatuletira president ya Kizza Simanya gundi blockchain technology kati batubba bakola ki president inagamba governor yafa nedobozi ndina wano ne bagamba tetusobola kulondola sente ezo era muziveeko kino oyaga kufuna akawumbi ku simu mu nnaku 2 mu nnaku 2 oyafuna akawumbi kwesiika sente ng'okakoledde ki lwaki tebakubba n'ogira ezo sente newe zijja wano nja kukola programu mbategeeze sente newe zirijja wano nga bakoze gundi bataddewo amateeka bayikola mu Nigeria ne babba abantu bonna babavuwaza bamazeewo bulijja nja kukola programu bategeeza zigenda kuba za control za kubba abantu kubavuwaza ezo sente za digital bano mwakirako mu COVID-19 network yekyanga just kati nnyo kumala essaawa 2 abantu bajjayo mobile money abantu bakaaba muganda wange obudde bugenze mbasibudde sikano onako naddako mulya bulungi basobole banyama nate kubanga ebyaddala yegwaggalawo program Hello. Tukalima bali kuwirira. Yes sebo. Bali bali kunoonyereza. Wow sebo. Naye ngamba. Baduka mwana fi batwagala omuzungu atwagala nnyo. Naye baduka mwana fi batwagala kuba omuzungu singa yasala udala batwagala kubadda ffe tukosalya abazungu. Asote kama abantu katonda tafa naye muddugavu yaleetera omuzungu okukyuka naye kale bali kuweereza. Okay, kiva tino edda twalina wetuyita Uncle Tom abalyanga bannabo olukwe. Abazungu bonna tebatukyawa abazungu bonna nedda. Kiva mulimu abazungu abakola ki? Sometimes waliwo nebeshangana mu information ne bakuwulira nabo nga kibaluma nga kibalumira ddala kibaluma ne bakuba abantu eddagala ne bava ne bagamba bakubye eddagala effu ne mutawulira Mukama Katonda amambeya bulungi mweraba kubanga ebyaddala abasajja bakoze bintu birungi nnyo
ne mukyabeesiga. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.